atenderezebwa gulumizibwe oyitaffe Tonda ne mama namugereka abawango obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kurakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya n'ebigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva wa jjajjaffe amanyikiddwa nga NTUME mu Lunyaanyimbe Archangel Gabriel. Egenda bweti title egamba ekkubo lyammwe ery'obukakkamu kwe kujjukira ekikula kyammwe buli kadde nti mulindabirwamu ey'obutukuvu omwoyo ogwo gwe muli. Mbalamusizaako mwenna abasomera bawuliriza ebbaluwa yange abaagalwa, ekyo kye muli kye kisinga okubeera ekyamakulu okusinga emibiri gyammwe gye mutambuza mu nsi yammwe. Ebirungo byammwe ebitaggwaawo ye mugattaganyo gw'obumu oba obwakatonda obwo obubeera munda mu ggwe era bw'otambula nabwo era obukola ekikula kyo ng'ekitonde era ng'oli nsibuko oli omu ku nsibuko ey'obulamu bwonna. Okubeerawo kw'amayengo ago ag'ensibuko yonna y'endabirwamu eyaggwe era nga kye kirabo ekyaweebwa eri ensi eno. Abaagalwa, tubasaba muteebereze Sseŋŋeno Natimba yandibadde etya singa tekwaliko bantu abasobola okubeera nga bajjukira nti batuddemu ebirungo ebitukuvu era ne babeera endabirwamu y'ebirungo ebyo mu nsi ey'emibiri. Wandibaddewo okwagala kungi, wandibaddewo okutya kutono. Mu maaso g'ebirungo bino bye bayita Katonda tewabeerawo kwawukana mu ddiini oba mu mawanga, tewabeerawo kwawukana mu ngeri yonna. Buli kimu kigattaganye ku muzimbo ogw'obwawamu mu butonzi bwonna. Buli wojjukira kino otegeera nti oli mwoyo era nga ekyakuleeta wano kwe kuleeta Katonda okuyita munda mu ggwe atudde mu mubiri. Mukola okusalawo kwa njawulo naye mu nsi ey'emyoyo waliyo kwagala, kisa na bwesimbu bye birungo ebikola ensi ey'omwoyo. Ensi ey'omwoyo mutuddemu ssanyu, kukkaanya na ddembe lye liri mu buli mbeera yonna. Abaagalwa, waliwo eddembe mu ndowooza yammwe we mukkiriza amazima gammwe okubeera nga ge gabakulembera mu ntegeera yammwe. Mweggyemu okubeera nga mwetaaga okukkiririza mu balala ng'abalala bwe bakkiriza. Mubeere omu kw'abo abakkiriza Katonda era muyogere amazima gammwe. Beera oyo omu omukisa ogwabwebwa eri ensi eno n'amaanyi ag'okujjukira. We kabeera ng'akadde si katuufu kubeera ng'oyogera amazima gano. Sirika naye wa omukisa abantu bonna. Wa omukisa embeera yonna ebeerezze eri okutegeerako. Ojja kubeera w'amaanyi nnyo ng'okozesa amaanyi go
ku lw'obulungi. Buli w'osisinkana abantu bonna abakkaanya wamu naawe era nga bamanyi amazima nti ndabirwamu entukuvu, musabe nabo awamu. Amaanyi ag'okujjukira amazima nga ababiri n'okusukkawo nga bakuŋŋaanye batondawo omuzimbo omunene ogw'okwagala n'ekitangaala ku sseŋŋendo yonna. Mugattaganye okwagala kwammwe, muwe omukisa abantu bonna n'embeera zonna, naddala okutya gye kuli ennyo mu mpulira n'enneeyisa z'emyoyo egyo gibeera giyina. Abaagalwa, bangi bakkiriza nti waliyo engeri nnyingi nnyo ze basobola okubeera nga babeeramu obulamu bwabwe mu ngeri nnungi okusinga okubeera mu bibuga eby'ensi. Era bangi beeyongedde okubeera nga bava mu bibuga ne beeyawula ne batandika okubeera nga batambulira mu bulamu obw'okusirika. Abaagalwa, tubasaba muleme kubuusabuusa maanyi g'obwomu. Omuntu omu asobola okuleeta obulungi obutenkanika eri ensi ng'avaamu amayengo n'ekitangaala ekitukuvu agaviira ddala mu ntegeera ey'okukkaanya amazima n'okwagala agatudde mu mwoyo gwe. Amaanyi g'okwagala, essaala n'okuwa omukisa geeyongera okubeera nga gagattaganya akajegere k'abantu ku sseŋŋendo, ne mubeera nga muli bumu nga Katonda. Buli bantu we basindika amayengo g'okwagala, emikisa n'essaala eri abalala, amayengo ku sseŋŋendo gonna geeyongera okutwaliza awamu. Era okweyongera kw'amayengo geeyongera okubeera nga gateekako okwagala n'ekitangaala okwetooloola buli kitonde ekibeera kitudde ku sseŋŋendo. Okukkaanya eddembe n'okwagala kweyongera okubeera nga kuwa ebibala ebyo eri buli mutonzi yenna abeera atudde ku sseŋŋendo. Yeeno engeri gye musobola okuwonyaamu ensi yammwe. Kadde ku kadde, buli muntu yenna asobola okuwa omukisa omulala, asobola okuleeta kwagala eri omulala mu mbeera yonna, mu kifo ky'okuleeta okutya. Ebikolwa bino biyinza obutayamba buli kitonde kyonna, naye byongera okubeera nga bizaala okukkiriza eri abangi, era ne babeera nga batambulira mu kwagala oyo abatuddemu akaseera konna. Mu ngeri eno n'obeera nga owonya ebifo, ahi naawe ne weewonya. Nsigadde ndi jjajjammwe Ntume amanyikiddwa nga Archangel Gabriel mu Runyaanyembe. Atenderezebwa agulumizibwe Oekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mu ggwe akuume.